Okay, mwasuze mutya mwena abali ABS TV ku muzebirozo kasubire mwasuze bulungi kasubire mwena muri bulungi nyonyonyo abalwadde tubasabirako nnyo tugamba mukama katonda yonna gye muli abawonye era abanyige muterere mubere bulungi ate munaye muddemu tuddemu tukakalabye ebintu nga oba emirimu nga wegi suppose okutambulamu ate mwena mbatumiddeko nnyo naddala abaana abali mu holiday mbatumiddeko nnyo kasubire mukola ekyo kyemuteekeddwa okukola naddala you know when it comes to holiday of course tulina ebintu bingi nnyo bye tubanga tukola naddala abaana ffe abali mu kiwummulo mulina okubanga muyamba ku bazadde bammwe ate tobeera na gundi eyo nti omuntu maama oba taata akugambe kola kintu kino ate munaye guno kirabanga ekintu ekibi omwana yenna aba mu holiday aba mwana wa mpisa aba mwana wagonjebwa nga ali supposed okuwuliza abazadde ate namwe abazadde of course time eno si yakozesa nnyo ntula kuba nti abaana bali mu holiday nti ate era mubateekeko nnyo emirimu emingi jjukira abaana bano babeera ne holiday packages of course mulina okubanga mukola ki mubakubiriza okubanga after nga bamaze okukola ku mirimu ate ne baddako ku holiday package okubanga bakikwasagana nakyo because time egenda tuuka babeere nga ate bazeeyo ku ssomero bababuuze koswaka gye twabawa oba holiday package eriwa gye mwakola so si kirungi nnyo okubakozesa nnyo ne batuuka n'okukoowa nga tebalina time esoma oba revisingako ku bitabo ekyo ate we tuba tuvuddeyoko eyo tugamba ate mwe balumira mwoyo abali ku kyalo naddala agalenzi agali mu byalo eyo munange omumanyi nnyo ate okwekweka ekiro ne mugwira abaana b'obuwala at times namwe munaye this is 2020 cases zibadde nyingi nnyo eza rape defilement mu bintu ebityo mubeere at least namwe nga mukola ki mu busonyiwe muleke obaana obusooke busome then ebyo bijja kujja edda nga bakulu nga ne mu meeting ne mwogera bulungi of course ekino ekitambula bulungi nnyo so ebyo waliwo ebintu bye tulina okugoba this is 2020 2022 waliwo ebintu bye tulina okugoba mu minds zaffe gwabadde omubbi obubbi bugobe bugendedde atandika okukyapa of course ogenda funa sente omwenzi nawe at least kendeza kubanga obadde na 7 oba 5 oba 3 kendeza kasigala omu oyo gwolabanga oyo gwoyagala of course tukyusemu embeera so polisi abasirikale ba polisi mbatumiddeko nnyo omulimu gwe mukola munange mulungi nnyo okukuuma eggwanga lyammwe n'okukuuma abantu aba UPDF amagye namwe mbatumiddeko nnyo naye ate wali ekasanga tiwaliwo ate omwana eyatuusiddwako obuzibu simanyi polisi engeri gyegenda okikwasaganyamu ekyo naddala omwana ono wamya actually abadde wanaku 2 mwana wanaku 2 bagenze ne bakuba tiagasi webadde bakwata babuwaini bakubye tiagasi ate nayingira mu nyumba omwabaddemu omukyalo gundi yabadde yakazaala naku 2 wati omwana oyo tiagasi amuyisiza bubinyonyonyo so nsuubira polisi at times obanga mukola gundi mukuba tiagasi wa moyo mufune directives ennungi nti maybe nkube wano wenti obaze so sikubanga bukubifa mu mayumba kwa temumanya tulina abaana bangi abeera mu mayumba omwo so gwe n'osulawo obusuuzi jjukira omwana they are vulnerable tebamanyi ngeri yakwewogoma tiagasi kati ngaffe abantu abakulu so ekyo nakyo agwanaga amawulire si malungi nnyo agali awo ku saidi ya polisi at times mufune abantu abatuufu okuba temukuba mu mayumba because oba tomanyi ki ekirimu we mubeeramu omulwadde n'akutuukirawo bwe mubeeramu kati abadde akaana kati saawa kali bubi nnyo maama oyo alabikiddwako ng'ali mu kusattira so mugezeeko okufuna gundi directives zammwe so ekyampadde nnyo ate endowooza endala naddala ku saidi ya poliisi of which ekitandibadde wekityo so just kukyusamu kukyusa amakya amalungi amanya Peter Eddie kasubire buli omu ali bulungi nnyo amakya amalungi program entubeeramu ne segments nyingi nnyo tubeeramu around the world amawulire agakutte mu nsi yonna ne tubeeramu today in history kyekyaliwo kati ng'olwaleero 7 kyekyaliwo nga 7 kyekyaliwo nga 7 okitegeera mu January
maybe mwaka gwonna guli awo ate ne tubeeramu n'amawulire amalala mangi nnyo of course tubeeramu sports tubeeramu ne olugambo ne tubeeramu n'omulamwa ne tukyazamu kugamba ekintabuli kya gundi awo kingi muko kugamba program neba ngetambula bulungi nnyo so ku time ndoza tusandikire ddala tugende buterevu ku around the world amawulire ki agakuteyo mu nsi oba agawadde abantu attention emitebe ebibiri okubanga abantu bagategeera nnyo of course tujja kubanga ate tugendako wali mu USA ew'omukulu Ronald Trump wetwogera omukulu ono ate yakomyewo okuva wali mugundi yakomyewo mu State House oba mu White House okuva wali mu Florida. Of course we are basing in Florida we are basing n'atuma abantu be katugamba abaana be abali bavuga drone agenda ate nekuba omukulembeze naddala akulira amaje wali mu Irani jukira omukulu ono Qasim Soleimani yakuba ate yakuba mugundi okuba bamukubira mu Iraq bamukubira mu Iraq ekintu ekyayisa abantu obubi ennyo target eyo ndoza yali nga mu butuufu babaze yenga y'omuntu sigamatu oba gundi America yali yekwasa nti oba it was a mistake ne drone yagenda direct wali mu Iraq we yakubira omusajja Qasim Soleimani omukulembeze wa maje owegundi Irani ekitegeera yamukuba mu Iran so of course amawulire mangi nnyo agavudde side zeyo nga omukulu Hassani oyo kati nga prime minister waayo wa Iran muna yalayidde nagamba nti they want it or not nina tulina okukola revenge nga aba Iran the great Iran erina okukola revenge kugundi ku USA. Of course Donald Trump yavudde agamba nti one nti basobola okuba abantu baffe basobola okozesa abantu baffe nga wekibadde bulijjo nti yo nga Iran oba nga Abawarabu tebasobola kuyingira mugundi mu America ne bagamba nti bakubireyo amasasi oba balwanire oba bakole ki tebasobola kikolerayo naye they can as well use some other people nga ate bakozesa oluusi America bebamu abo oba Abawarabu abali mu America already abatuuze okola ki okugenda ne bakuba abantu bano so yagamba nti muli baddembe okola buli kimu okukuba abantu baffe okukozesa abantu baffe n'okuba enguudo n'okulaba buli kimu naye naffe ye gundi yagamba nti wemugezaako okukola an attempt ate tujja bakubira ddala bubi ye Trump yagamba nti agenda kubanga akuba ekibayita cultural sites mu Iran cultural sites zino ekintu kino mu Bawarabu bakiprotectinga nnyo cultural sites ezolaba nti maybe mulimu emizigiti eminene egyo gye batwala nti zino zo emizigiti za kugamba bitwaliranga ebintu ebyomugaso ennyo nga olaba kati wano ewaffe e Uganda wano olina gamba nti mu Buganda ngenda akolawo nti abakoseza ensi nnyo oba onagamba nti ewaffe nga Uganda nti batagetinge gundi Uganda Museum oba batagetinge gundi ebintu ebyomugaso ennyo ye Trump yagamba nti yagenda okuba nga targetinga in case bano kasane ne kabatanda nti batandika simanyi kukuba bakola revenge ye yagamba nti wagenda okuba nate omukulu ono speaker wa parliament ya USA omukyala Nancy Pelosi of course yavudde nagamba nti agenda kuba nga awandikira gundi ba members of parliament bona baberenga tulamusonge balonde okugezaako kulimitinga Donald Trump okubanga akola ki okubanga agenda mu maaso with such ebintu kyeyatutte nti si birungi okitegeera so ate nga mu bantu bavamu abo gundi ono ye bamuyita Lindsey Graham ono senate
mulamba yavudde ati ya supporting Donald Trump yagambye nti Donald Trump ekyo kintu kirungi nnyo kyakoze. Of course America is great, so kibi nnyo omuntu okuva eri n'erijja ku America mu bintu ebitali birungi. So kyonna ekyo kiri amawulire gati omunange wegali mu nsi werutambula. Werutambula ate munaye watuba tuvuddeko eyo, of course tugendako ate mu Today in history banna ekyaliwo munaku ez'omwezi nga luno lunaku olwaleero kyekyaliwo. Jukira nti mu 1991 of course Saddam Hussein munawe yavaayo n'alagira troops ze oba amajege gabeere nga gakola ki nga galumba oba ng'ateekateeka amajege okugenda okulumba ate ensi za US United States. Jukira nti omukulu Saddam yali musajja muzibuzibu nnyo muzibu nnyo ate yali mukulembeze wali mu Iraq. Omukulu ono naye era yattibwa bamutta by assassination. He was guillotined. Bamutemako oba bamutta ne bamutemako something like that, okumutemako omutwe ano Saddam Hussein yali naye nga kintabule nnyo nga musajja muzibu naye munaye mu 1991 nga olwaleero lwennyini nga 7 December 1991 we are organizing era oba we asalawo n'agamba nti ntwale troops zange zino oba amagye gange gano gabeere nga galumba US oba okulwanyisa US. Ekintu kitali ekyangu ennyo, kintu tekyali kyangu nnyo. Of course byalimu fena twabiraba. Ate of course watuba tuvuddeyo kweyo tugendako wali mugundi mu China still 1999 yali gundi yali January 1999 1999 nga musanvu nga olaba olwaleero lwennyini nga wenze nkubuulira tugendako kibayita human rights abuses. Omukulu President Bill Clinton yavaayo nayogerako ku engeri y'Abachina we bali batulugunyamu banansi bannaabwe naddala nga babesinga ku tribes. Omukulu ono lwali lunaku lwe luti yava n'agamba nti it is time buli kimu kyonna kibeere nga kikoma naddala mu China. Awatali ekyo tugenda kukola ekintu kigenda okubeewuunyisa mwenna. So yava nayogerako ku gundi ku tribes nga tribe gye bayita Faluni ate nayogerako ne Toisim. Ezo gundi ezo bali Abachina bali tebazagala kati. For example manyi nze njaga nnyo Uganda yange kyobola nze ndeta nnyo examples nga olaba nti Banyankole, Baganda, Bachiga, Banyarwanda naye nga mu gundi ezo mulimu ati abatayagala bannaabwe nti oba Buganda tayagala Banankole. So nga babatulugunya mu mbeera etali ntuufu bebasinga nnyo okukwatibwa bebasinga nnyo nga ebintu bye bakola tebagendera ku mateeka ga constitution yaabwe of course nga bakola bintu naddala nga babikola against those people. So lunaku lwaleero mu 1999 munaye omukulu Bill Clinton yava nayogerako kweyo ensonga n'agamba no China you have to seize that mulina okukistopinga, if not of course tugenda kolawo ekintu ekyewunyisa ekigenda okubakyusa if you want by force tubakyuse. Munange wetutyo wetutambula ate we tuba tuvuddeko awo of course tugendako kugundi mu mawulire gaffe agawana ewaffe mu Uganda. Wetwogera munaye omukulu police yavudde labadde lunaku lwajjo ajjukira Bobi Wine yali nga yamala okuorganizinga gundi consultations gundi meetings nga agezaako kugenda okutalaga ensi Uganda nga agezaako okubuuliriza consultations okubuuliriza okutuukirira abantu bamuwe ku magezi kintu akikoza atya naye munaye lunaku lwabadde lwajjo ng'ali suppose okutandikira wali Kyaddondo mu Kyaddondo munange police we yamusaliddeko police nga bakyogera police we yamukwatidde naye mulemesa okukola ki okugenda oba consultinga naddala mu Kyaddondo kuba ekintu kino kyabadde wali mu kisaawe
iwe abadde supposed okola ki naye munaye poliisi yamuyisiriza ate mu mbeera etali ntuufu oluvannyuma lwa poliisi ate ye okuwandikira poliisi n'egisaba ate poliisi of course n'egikkiriza poliisi yamaze ate okukkiriza gundi consultations zino ate ye poliisi emu eyo eyakoze ki eyavudde ate nemulemesa nemukwata nsonga ki yonna katugende ku gguliro eryo tulabe ekyo ekyavuddeyo ngovu wakati wa polisi n'omubaka wa Bugiri Asmani basalirwa. We have accepted we are under arrest. Okay? No, that's what they are saying. Let's just drive to police. But you not see the cars are broken. No. The drivers have left the car. The cars are abandoned. Where do you want? Where will your car pass? You're the ones who have blocked the roads. Why? Wano poliisi evudde mu mbeera n'etandika okukuba amasasi mu bbanga wamu n'omuko gubalagala mu bantu ababadde batambula n'omubaka Kyagulanyi. Poliisi egenze mu maaso netandika okugomba obwala mu bantu abadde batambula ne Bobi Wine okubadde Kiza Hakimu Sulaiman Kidandala omubaka wa Kawempe North Latifu Sebagala omwogezi wa People Power Joel Senyonyi Munadipi Bijirwa Moses Musisi David okuva ku University Makerere n'omubaka Kyagulanyi yennyini. Poliisi obusungu ebujja ku bawagizi ba People Power nebuuza ku bannamawulire era munnamawulire Sematimba Bwegira akwatiddwa olwo bannamawulire abalala ne basa poliisi ku nningo okutuusa lwayimbuddwa era ng'ontogeddeko naye. Tuli bamawulire you want to even as be on duty. Kati natugezaako okutusindika nange kyengezezaako okumulaga nti naffe weetuli tetulina gye tulaga tuli ku mulimu kane batandika kunsibako kintu kimu mbunwanyina wa poliisi mukubye basazeewo okwagala kuntwala bansibe naye ni musanyufu eri bannamawulire banange mwenna nti kuba ti muvuddeyo ne mulaga solidarity okulaba nti nze siremera munda. We are not a politician ukitegera, we are journalists, we are performing our duties diligently era tetujja kukkiriza mbeera eno naffe bannange bannamawulire bannaye mbabulira tulina kwebeereramu nakwerwanako. Abantu beeyongedde okuva mu mbeera ne bayiwa kasasiro mu kkubo wamu n'okukuma omuliro era poliisi erabiddwako ng'egenda mu maaso n'okuzikiriza omuliro guno okusobozesa ebidduka okutambula. Bannayuganda betogeddeko nabo bategeezezza nti poliisi tekozeseza wenkanya era nga ne ssemateeka w'eggwanga bamuvaako dda kati bali ku ntoli za muntu. Katabaako bakayuzeyuze tumanye tetukyalina kintu kigenda kubeera nga kifuga eggwanga olw'ensonga nti abakulembeze bateekawo amateeka genda weebuuze ate batuuka ne bamala ne bagaana omuntu okwebuuza. Oyo mubaka wange era tujja kufa naye. Uganda mbeene n'ennyamiza eraga nti amateeka weegali naye tegakola. Waliwo abali waggulu waago nga ye alagira bulagizi wadde etteeka ligamba ki ye agambye eki. Bw'otunulira essaawa eno akawaayiro kalagira omubaka omukujja okwebuuza ku bantu oba yeesinga okuba pulezidenti oba nedda. Bamukkiriza ate ne bamala ne bamugaana. Kitegeeza nti bano bakuweesa ddyo ne bakugisaako kkono. Gira okutiisatiisa twagala amaanyi ago mugateeke ku ground obedda tuli wano nga tukasuka tiyagasi tumwekiriza abantu bano twagala bakuba kibooko naye tukwatako omuntu y'omu owa omujaasi yenna eno wa poliisi omu ku bannakisinde kya People Power omulongo Kiza Hakimu agamba nti ensi eno eweddemu obwenkanya wamu n'obwerufu. Bwenkanya Museveni ali kiboga atambula ennaku 10 teryamukuba ku mukono majje gamukuuma naye onaze mu kitundu kye kyakiikirira bagamba mbu talina kubeera mu kitundu kye. Twagala okutegeeza bannayuganda ndowooza ekiseera kitandise omwaka guno gwennyini buli omu yeesiba bbiri atasobola mwesiba bbiri
eggwanga lyaffe alikole ki aliveemu ke kaseera tutereze eggwanga lyaffe teri kirala kye twagala. Waliwo omuserikale wa poliisi akubiddwa ejjinja mu kajagalalo kano era naye wa ku Lulojja. Oluvannyuma Bobi Wine ne banne bagiddwa ku poliisi y'e Kasangati ne batwalibwa ku poliisi y'e Naggalama wakati mu bukuumi obw'amaanyi. Kanyike Kevin yakusakidde eggulire ensi Uganda gye tulimu of course tulina okugondera amateeka ng'Abannayuganda of course poliisi kyeba kugambye nawe kyoba okola tulabe mutuba lyemu eryo otalabidde ate OC ow'Enaggalama yennyini ng'akubiddwa essasi nga ate bagundi be bennyini bapoliisi bennyini be bamukubye essasi ku kisambi naye ali eyo kati saazi ali mu ddwaliro apookya ebintu ebitali birungi kyetubagamba times nti obanga okuba essasi okusikayalinga abantu likube waggulu oba kwesa rubber naye ate no ate yawonye nnyo okulaba nga gundi essasi teryamukutte mu lubuto naye yamuyiseewo ku kisambi era essaawa zonna naye tali bulungi otwogerera so ate nga olunaku olwaleero ku birthday olunaku olwaleero of course tugenda kutunuulira omukulu Raila Odinga mukulu amanyikiddwa nnyo mu Kenya akangame Africa yonna teri atamanyi Raila Odinga munnange buli azaalibwa olunaku olwaleero nga 7 January of course nawe wazaalibwa ddala oba ozaalibwa wamu ne omukulu Raila Odinga ono mututu mufunyo ali mu Orange Democratic Party naye ate nga ate era ye muntu akyasinze okubeera nga opposition leader omusaidi ze Kenya eyo omukulu ono aluddewo nnyo nga opposinga buli mukulembeze ayingirawo mugundi mu Kenya ate era yesimbyewo emirundi mingi naye munange abadde tatera nnyo ate kukolaki kuyitamu nnyo. Omukulu ono musomi yasoma nnyo omukulu ono musomi yasoma Technical University of Magdeburg omukulu ono mu 1965 ate paka 1970 omukulu oyo ate era nagendako wali yasomerako ne Maranda High School omukulu abaddeko Minister of Land mu Kenya atera aina gundi positions nyingi nnyo zabaddeko awo abaddeko mu gundi mu National Supreme Alliance omukulu ono Raila Odinga ate yaliko incumbent mu gundi azenga abera incumbent actually alinga olaba wano Besigye waffe nti buli mwaka abadde nga ajja nga yesimbawo naye of course babadde tebamuganya nnyo kusemberera kalulu ate era yaliko Minister of Energy mugundi mu 2022 awo mu 2022 awo yaliko Minister of Energy omukulu abaddeku actually ayina profile nene wetubanga kumwogerako nnyo ate tusobola okulwawo wano mukulu ono naye olunaku olwaleero lwazaalibwa Raila Odinga so fe tugamba happy birthday na buli omu yenna azaalibwa olunaku olwaleero nga 7 January happy birthday to you so kulwa time ndoza kasoke tukomeko wano then tugendeko mu nsiko y'ebyemizannyo owa sports omukulu oyo naye aje atuliseeko atubule ekiri mu sports.